bakusibya full figure toyinza kubanga agenze n'oloopa omusango Luwi Light yanvumye tosobola era ogenda n'ogamba nze nga government advisor simanya presidential advisor Luwi Light yavuma Muhoozi Luwi Light yavuma Museveni Luwi Light yavuma Rebecca Kadaga Luwi Light yavuma abasoga kati twagala tumukoleko ng'obuyinza we bulagira ekyawe mbanja ne Uganda asobola ogifuluma leero naye njagala nsigale wonku onsibise munaye nyingire komera ama nobody sola kujana ne ganze nina connections sirina wadde n'omuntu n'omundi awo nsi yaleeta era ojja kunkwata bulungi nyingira akaduukulu naye byonna sisobola kwetondera. You're not in the category of people I can ever bow down for. Nkusinga intelligence, nkusinga endabika, nkusinga obwongo. Sisobola bowing down for a person gwe nsinga emitwalo n'endowooza. Please go and report me. Don't even waste my time. Tetuddawo tukuba amabeere mu kyoto mbuki. Uganda naye natufuukira akayinja buli omu otye Museveni, otye Muhoozi, otye ba MPs ab'enjawulo, otye ne Nakanguubi. Tuzaala abaana tubatadde mu nsi etalina nkulaakulana yonna mazima ddala. Buli saa tetulina kiddako, buli saawa. Labe yavuma kabaka yavaayo. No, wallahi, social media, and life is truly a scam. Olaba muntu pressure, I'm sorry to even involve you in this, you're not a part of this, I'm just giving an example. Olaba muntu avuma kabaka akusinga ebitiibwa, kabaka akusinga abantu abamuwuliriza era abamufollowinga. Kabaka w'eggwanga, eyamu insulting yavaayo. Kati Nakanguubi ogenda kuntwazaawa. Ogenda kuntwazaawa eyo kitalya nti nakoze eki. I dare you. Full figure Nakanguubi ompaabira oba onkube mu mbuga z'amateeka ogenda ogambe nti Luwi Light Luwi Light oba omuwala gwe bayita Aisha yajja wano ku TikTok n'anvuma nga teweekwasiza simanya yavuma abasoga simanya yavuma Muhoozi simanya yavuma abamuyitani Museveni simanya yavuma MP Gundi simanya yavuma Rebecca Kadaga simanya yavuma ani omulala bonna ng'ogenze nga gwe onsinza omusango. Awo nja kukakasa amaanyi nti mukumanyipulatinga government ene ya Uganda oyina amaanyi nga ondoopye gwe nga gwe full figure nkuwa sente tosobola kunsibya mbu nagenze n'ekuvuma. Okitegedde tosobola tosobola. By the way, everything is truly possible in this government. It is truly possible. Now, yeah, if you're going to use the law, we are all going to use the law. Yes, we are all going to use the law. Full figure yekwata nnyo ku biduduma. Musango ki ogw'oku insulting omuntu gwe batwala mu kooti? When I'm gamba full figure, if it was me in simanyo y'omukyala bamuyitaani, what is the name of that woman? Singa nze yali mu simanya senga oba ekisenga kitone oba bamuyitaani. Nalongo singa nze yali mbigere bya Nalongo kitone nga nze gwe songa mu ebyo ezengalo wootyo ng'onsongasongamu twandibadde tuvaawo twandibadde twekuba. Left, right, and center. Ngogenda mu kooti ngogamba Luwi Light yanvuma. Daye. Nkoleka sikini netegekere komera. Mukwana. Nsiba tulaba obugagga bwe buneeyongerako. Nsiba. Naye nga buli omu asuubira okunyamba awo. Bambi ngenda kuba malamu amaanyi kuba sijja kwegayirira. Bino bemugamba mujeyo mbu family nejja mujeyo bambi wegayirire bakusonyiwe wallahi billahi tallahi nga ndayirira ku Allah wange one yantonda nyingira akaduukulu. Self-respect and my ego can never let me. Can never let me. Tumanyidde wallahi ladhim. No muve mu ebyo ebintu bya Luwi tasobya. Ako kaba kamanyiro. Full figure tojja kumanyira each and everyone. Osibiza buli mwana naye nga gw'osookereza okuvuma nakugamba nga tosibaako kuba level zo. Lwaki tosibaako kuba level zo? Naye omanya nti omuntu walinamuko ka connections ng'omugenda mpola ka connection ng'omugenda mpola woninga naye gundi nja kusibya ogwaffe tugutandikeko. Nze sirina connection n'emu ndi awo nsi yaleeta. Genda onsibye mu kaduukulu. Tugende mu kooti tuwoze omusango. As simple as that. Angende yondye kawunga ka government. Hera, ogenda laba. Toyina musango gw'oyinza kundoopa ng'ogenzeeyo gwe nga full figure.
negunsinga togulina. You do not. Naye oba ogenda loperako on behalf of someone. Mugende munsibe. I do not have any problem with it. I do not. Oshegedde. Era n'otula ku TV, n'osabula abantu, n'obavuma, n'obamanyira, n'osigala ng'okyayinaayina. That same government is going to tell me it is doing good by taking a person like me. N'entwala mu Kaduukulu nga gw'okyaliwo wemuukidde emyaka n'emyaka fulufiga tukumanyidde mu kuwemula, mu kuvuma nsi. Gw'oloopa omuntu era omusibe omuteeke mu kkomera. Museveni wangaala. Kubanga abantu nga mugenda tuka ekiseera Museveni ave ku ntebe. Nga temukyalina we musiza abaana bammwe babawandulako buwanduzi buli we babalaba. Buli we babalaba. Kumanyi ichurige yali ayogeza nkujjukiza nnyo naye olabika weerabira nnyo. Kumanyi ichurige yali ayina. Kumanyi ichurige yali ayogeza nga amanya alina connections. Bamutugumbula paka nakati his case is yet to be solved. And I pray to Allah you also end up like that. By the same people. Mumalaka abantu emirembe. Era. When do you need me to come to court? Munsibeko. Siyingirangako komera ntuse ino ngenda weza myaka 25. Siriyingirangako. Get the chance to be the first okunteekayo. One thing, I want this to sink. Yena recording ira full figure information abaho mujira manyobo recording anamuwa. I do not get fucking intimidated and I would not be scared of prison. Posing abagenda kundirayo bisiyaga. Mundise pupu. Other than that, mere arresting and putting me in prison, simanya serving some years somewhat. Yeah? Hey. I told you, Luwi Light faced injustice at a young age, 6 years. Ze wenatandika okula. Abantu batandika considering nga omuntu omukulu. Nga banyumya emboozi nga bannaye nze boyfriend wange yandidde. Not giving a fuck whether I'm a young kid or not. Kitegeeza nakula ku myaka 6 years nali muntu mukulu ng'ebirowoozo by'abantu bakulu. Not in that stupid manner. Naye nga ntandise otegeera nga manyina I'm on my own. I fought battles. Oshegedde. Dembe kiri ennina. Dembe kiri ennina. Nawe nalopa omusajja yankwata ku myaka 6. Myaka 7. Ne bamusiba, ne wabaawo akuba essimu, ne bamuwa bail. Nga everything is confirmed that yes, he raped the child. Everything. Abapoliisi ne bagenda ne bakola testing ne basanga nti yes omusajja ddala kituufu yakabasanya omwana. Ne bamugjayo. And you still think we have anything to lose? I personally have anything to lose in this government, please. Please. Huh? You still think I still have anything to lose? And then you hear an imbecile. Well, Luwi Light, Rachi yogera ebintu wano ku social media. Rachi togenda ku police gye twasookeranga kyaka happening wekiti. Because he had contacts. That is how fed up we are when it comes to this government. Because the injustice kufe kuvanga tukyali bato. Atolowooza nawo kati full figure you start becoming a threat. On who? Fe tulabye injustice from day one. 6 years of fucking age. 6 years of fucking goddamn age. Twanoza ku injustice yeno gondi. Yeno government. And now you think you coming out here and start threatening me. Olaba ntuse ku bukamba buno bwenna naye temutumalaako mirembe. Temutumalaako mirembe. Woba wakusiba? Siba. We've seen the worst. Yeah? We've seen the worst. Nze neekuziza ndi hasola. Mshitegedde. Nali gwobolowooza engeri ensene enkuba gye nkubyemu emotionally. But then I still have that sympathy towards people. I still have humanity in me. I still have sense to do better for me. And you think coming out and simanya throw threats. Simanya Luwi Light ngenda kusiba nkulopye ku police kati nkole ntya. If that same police couldn't help me, kwata omusajja ne muteeka behind bars. If I overcame that, trust me, ne wegibanga onsibye emyaka 10, naye nga sibawinze down for a person like you who doesn't fucking deserve it. Mbona baneegayirira. Can you imagine? Can you imagine? Era bani bonna babasibye naye simanya. Yensonga lwaki nzija nenjogera with audacity. Nenzija nensabula yenna gwe nsabula nga nkikola nkimiininga without giving a fuck about the repercussions. Because why? I have nothing to lose. Whatever I had to lose, I lost at age 6. Hey, you what? What, my darling? Siba. Hera, Luwi Light, temala akubana mirembe. Full figure tosana kubanga okola ku TV ya Uganda. Ne TV yo bannanyini yo beetaaga kusibwa. Kuba omuntu atasoma atula atya ku TV nga abasoma bali ye emirimu gibuze. Watutandika ate fokula opanga public oyina emisango mingi. Nojjako ku TV n'ovumirako. Still nange nina emisango gye nsobola okulopa. Nodda ku TV n'obwemulirako. Nga naawe ojja ate otandise okulaga nti bannaye Luwi Light yazza omusango gwa Nnaggumula gwavumira ku TV abaana gye balaba abakulu abato abaki. Nawe oyimirire mu kooti ne kooti etandika okuwuliriza ng'etalaba kintu kyonna ky'okola. Mutuveeko nammwe.
One thing you should not do is fucking intimidate me. I'm not fucking moved. You guys abantu nga bano bantama. Bantama. Government yetulemi. Tukoze sente zigana left, right and center. Kofunyeyo kolia. Haina mwe mujje mutugambe. Summon me. Let me come. Ugendo onsibye. Tulabe wonookyuka ko ba wonoosala emyaka. Oba wonookyusa endabika. Someone has said, Bridget, bamuyita mbufulu figo omutya weekaza. Nawe gezaako okwogera byenjogera. Olaba si kyanyange na kitange. Kati nje fulu figa. Yana abaana. Muzannya nnyo. Bonna ne Haji Bujingo beebamu. Bamanyiira abantu. Naye gavumenti ebalesse. Ebalesse buli omu bamulinnyeko. One thing you want to do is okunninnyako. Nkuba mwaka faananyi nga nkubya amaviivi. Nze. Musonyi we naye yeeyiya singa yeeyiza ku bantu kale 10 singa yeeyiza ku bantu 5 natugamba Kaduuka ya booli n'oli naye kati mpulira abantu bukumbi batuka mu bantu 3 kyogamba otandikirawa gwe no basooka ow'okubiri ow'okusatu ow'okuna ow'okutaano ow'omukaaga naye nga gwe olina w'oteeka omutwe olina w'osula. Let me tell you, there are people who gave her over 7M, people who gave her over 6M. Naye era ng'omuntu ow'obwongo obutono w'ataakulakula ne Kaduuka business gy'alina eri mu kiosk. Business jaina atundira bintu mu kiosk. Oyo Kaduuka singa ina apartment 1. Mubagagawalira ku sente kibagala kyo bagamba ey'omusiro omugundi nze nali njagala bakolera ebyo bintu naye sente ekema. Sente ekema. Sente ekema. Omuntu oyinza omugamba awo leta sente ne muteesa n'akuwa akakadde kamunoga naye kana akakadde ngambye tugenda kola lwakutaano. Oshegere tugenda kola lwakutaano n'akwata sente. Nkugambye almost 700 million. Wallahi Kaduuka wabo otuusa wabo ku sente ze wakuba abantu otuusa milioni 7. Nkutenda obusiru. Nkutenda obusiru n'obugwagwa. Woba ezo sente zonna wazifuna n'otabaamu kwekulanyako. Nze singa nadduka dda ne mu Uganda singa sirimu. Ezo sente zikugulira. Naye lwakwate wazifuna mulundi gumu kati oyinza ofuna akamu n'ogenda n'okola shopping. N'ofuna milioni 2 n'ogenda n'ogulayo akamotoka. N'ofuna yegundi n'ogula ettaka ekya Ddondo. Iba naayi. Leta sente z'abantu ge mazima. Yali amanya jazziza. Omanyi sente gwe mwana gwe. Omuntu akwa sente nagamba anterekera wallahi ng'oli muntu ali trustworthy. Sente teriiko kwesiga. Omuntu alina kwerekereza bwerekereza. Naye ofuna awo ekizibu oba otambula ng'omuntu yakakuwa akasente ke okamuterekere. N'obeera otambula n'olaba ekidress kye wali ng'oyagala mazima ddala ng'olinamu ekyasatu awo nga kidress ky'etaano. N'otuukawo ka boutique n'olaba engoye endala z'oyagala n'oziwa naga naye ku Sunday salary yange janja kuzizaawo. Boss wona akugoba. Sente ekema. Naye omuntu aba alina kwekomako naye kati Kaduuka yewe yali atuse mubbi. Olaba paka na kati era abadde atyakolwa obulango bukolera abantu business. So yaba mubbi. Takoowa kulya. Singa yali akoze yali ne ziggwa. Naye paka na kati omuwulira akuba obulango bannaye ettaka ly'egindi simanya lya kamu kitundu simanya lya gundi jangu nkolere business jangu nkole kitegeeza akyabba paka na kati. Omanya abaana abo emirundi gye bazze wange. Nze tuva buli ssaawa buli we musabula mulangira bubbi. Sente ekema sente mbi nnyo sente si nnyangu. It is not easy. Sente eyo mujesonyo n'okujesonyowa. Naye nga bambi mu nkuba obufaananyi obusembayo obulala muyinza obbulaba ku poliisi.